Atenderezebwa gulumizibwe ow'ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba ebisuula emuguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatuddemu. Bete tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano gwe ng'omwoyo gwe nga Katonda atudde mu nnyama. Nsaba nkujjukize ebigambo bajjajjaffe be baatubuuza akadde akayiseewo. Oli mutonzi oba oli kagologoosi? Kino kibuuzo erinze naawe. Okkiriza okubeera nga otonde ensi gy'oyagala oba okkiriza ebyewabweru okubeera nga biyingira mu nsi yo bigitabangule? Ekisumuluzo kiri mu mikono gyaffe kubanga tewali waayingira mu mutwe gwo, tewali waayingira mu mutima gwo okuggyako ggwe ng'okkiriza. Kyekyo kye babagamba nti akonkona aliggulibwawo. Mwoyo Omutukuvu akulinze mu mutima gwo okusobola okubeera nga okonkona oggulibwewo kubanga yiggwe wekka ayina ekisumuluzo kya yeekaalu yo entukuvu ng'essabo ly'otuddemu mu bw'omubiri gwo nga ly'essabo ekkulu era nga kyekyombo kyo ekya Nowa. Oli kagologoosi oba oli mutonzi? Ebbaluwa yakadde kano eva mu bajjajjaffe mbw Amayembe Amazadde era amalungi amanyikiddwa nga the angels oba bamalayika mu Luswayiri. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa bangi ku mmwe muwuliriza kaati ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ku sseŋŋendo mu kaseera kano. Muwulira ensi yammwe munda yammwe nga newankubadde muyina emibiri egy'enjawulo egitafaanagana, muyina obw'obuntu obutafaanagana era nga muyina okugattaganya k'amaanyi ag'enjawulo agaliŋŋanga ejjengo eryo lye muwulira oba eriri mu ssemayanja nga liri wansi wo ne mu maaso go. Y'ensonga lwaki bangi ku mmwe muwuliriza amayengo g'okwennyika mu kadde kano. Y'ensonga lwaki bangi ku mmwe muwuliriza amayengo ag'obuteebeera ag'obutasobola kubeera nga muwanirira embeera emu gye mubadde muwaniridde emabega. Y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nnyo omwagalwa okusobola okubeera nga oteeka omuzinzi gwo n'empuliraayo eri ebyo ebintu by'oyagala, ebintu ebyo ebikuyamba okusobola okubeera nga osiima obulamu era ebikuyamba okusobola okubeera nga bikuwa essanyu. Buli w'osalawo okubeera nga olondako embeera oba embeera yonna mu bulamu bwo mu ngeri eye okutegeera n'okumanya, n'osalawo ng'otegeera n'amagezi go, n'osalawo okubeera nga oli bumu n'embeera eyekukuumira mu mayengo aga waggulu, mu ngeri eno obeera olinnya mu mayengo ag'essanyu n'amayengo ago
ag'emitendera egya waggulu. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga ogabana ku bumu ku ssemayanja w'amayengo ago agali obumu ku mutendera ogwa waggulu. Abagalwa, twala obudde gwe nga gwe, siima akawoowo n'eggoowo eriva mu kaawa oyo g'onywa. Funayo akadde busekendi butono, beera nga wennyika mu mbeera ey'eddembe mundaayo, mu mbeera ey'okusiima ebyo by'oyina. Mu ngeri eno kiba kigenda kubeera nga kigattaganya ku bumu obw'ejjengo erya ssemayanja ey'amaanyi gonna agali awamu. Teebereza nga oweereza ejjengo lino oba obufundikwa obw'eddembe, buli w'obuweereza amaanyi g'eddembe gakwata eri buli mwoyo. Omwoyo ogwo ogubeera gubadde gufunye okutya mu bulamu bwagwo. Era obufundikwa buno obw'eddembe bubatuukako mukadde ako, kubanga nabo babeera bassa, era nga buli we bayingira ebuziba mu jjengo eryo nabo bayambibwako ne basobola okubeera nga bajjukira okubeera nga basiima ebyo ebitono bye bayina mu bulamu bwabwe. Mukadde ako, twala akadde okusobola okubeera nga wejjamu okutya, okkirize era osalewo olinnye mu ddembe. Mu ngeri eno obeera ogenda kubeera nga obeera bumu n'abantu abali mu ddembe, era n'ova mu mayengo ag'abantu abatuddemu okutya n'obukaawu. Abagalwa, mukadde ako okusiima kw'ebyo ebiri mu bulamu bwo bibeera bitaasa obulamu bwo ggwe ng'omutonzi. Buli kirowoozo kyo, buli kigambo kyo, buli kikolwa kyo kiweereza obufundikwa obw'ekyo ku ssemayanja ag'amaanyi ekola amayengo ag'obutonzi bwonna. Yeeno engeri gy'osobola okubeera ng'oteeka ettaffaali eri ensi yo. Nga newankubadde wandiwulira nga tolina ky'okola, naye osobola okusiima obulamu bwo ggwe ng'omutonzi. Osobola okufuula amayengo go okubeera essaala etayogerwa. Essaala eno n'egenda eri buli mwoyo gwonna ku lw'okusiima obulamu bwo. Mu ngeri eno obeera onyumirwa eddembe lyo n'amayengo go, era mu ngeri eno kino ne kifuuka essaala eri emyoyo gyonna egitudde ku sseŋŋeno ne mu butonzi bwonna ne gisobola okubeera nga giwulira embeera n'empulira ey'eddembe. Osobola okusiima ku lwawo w'osula, ku lw'amaka go, ku lw'emmere gy'olya. Okusiimako omwagalwa kuzaala amayengo ago agakuvaamu ne geegattaganya ku ssemayanja ey'amaanyi gonna, amaanyi agayakaayaka era ne gageeyongera okubeera nga gakula eri abo bonna
abayayanira okubeera n'amaka n'okubeera n'emmere emala. Abagalwa, mu kuwummula kwammwe tubasaba mugabane eddembe ku lw'ebikolwa byammwe eby'okwagala. Tubasaba mugabane okwagala mu kw'okusiima kwammwe. Tusaba muveemu amayengo ago agakwata emitima gyonna, agakwata ku mitima gyonna egyo gyonna egibeera gyeguliddewo ku lw'okusiima. Abagalwa, tewali kyokola nga tekiriiko mulandira. Tewaliwo kyokola kitateeka ttaffaali ku mayengo either aga wansi oba aga waggulu. Buli kirowoozo kyo kiyina kye kikola era kiyina kye kiteeka ettaffaali mu nsi ey'ekizikiza oba ey'ekitangaala. N'ebikolwa byo bye bimu, n'ebigambo byo bye bimu. Mu ngeri eno y'engeri gy'okwata ku bulamu bwa buli mwoyo gwonna. Essaawa zino olina okwebuuza ekigambo kino oba ekibuuzo kino wammanga mukadde kano. Ow'amaanyi bugurumbo oba kasambatuko mu nsi, oba owa ddembe mu nsi yo ne mu nsi eyawabweru? Weebuuza ebigambo ebyo. Buli wensindika eddembe ly'okwagala n'okusiima, liteekawo enkyukakyuka eri abo bonna abakwetoolodde. Gwe nga gwe kati weebuuza ky'olina okwebuuza, oweereza ddembe, oweereza mayengo ago oba obufundikwa obutuddemu okwagala n'okusiima, oba oweereza bufundikwa butuddemu nge nafutwa? Kyekino y'ensonga lwaki okulwanyisa ebyo by'otayagala tebisobola kukola, era tosobola kubeera nga obyejjamu. Naye mu ngeri eno obeera obiwa buwi maanyi, mu ngeri eno n'okulaakulanya obufundikwa obwenge. Ky'otayagala kiviire, tokiteekako kubeera ng'okikkiriza okubeera nga kiyingira mu nsi ate kibeere nga kizaala amayengo ag'ekizikiza. Y'ensonga lwaki okubeera n'okuyaayaana ku lw'enkyukakyuka eri abalala tetukukola. Kubanga buli kiseera oba oteeka essira eri ebyekizikiza ky'oyo omuntu, mu ngeri eno n'okulaakulanya ekizikiza ekyo mu kifo ky'okubeera ng'otunuulira ebirungi bye, osobole okubeera ng'obyowa amaanyi. Mu ngeri eno ekizikiza kye kisobole okubeera nga kizimera. Yena ensonga lwaki kwagala yendabirwamu ey'amaanyi, ey'amaanyi abaagalwa, nga teyina bigambo by'osobola na kubeera nga ogiwamu. Abaagalwa, mwerabirire, mubeere baakisa eri mmwe kennyini. Mwekkiriza okubeera nga mutambulira mu ddembe n'essanyu. Mwekkiriza okubeera nga mukkiriza amayengo okuva eri emitima gyammwe, gikole byonna ebisoboka mu busobozi bwammwe okukola ebyo ebitudde mu kwagala.
mufube okulaba nga mutunuulira ensi ey'omu maaso eyo etuddemu endabirwamu ey'okwagala era n'essuubi ery'ensi ennungi n'obulamu obulungi. Mu mayengo ago gabeera gakuyamba okuwona, okubeera n'essuubi, okubeera n'essanyu, okweyimusa n'okubeera mu kisa mu ngeri yonna eyeetaagisa ng'oli ku sseŋŋendo na ttimba mu kadde kano. Omwagalwa, olina enkyukakyuka nnene gy'okola era nga tulaba obufundikwa bwo obw'okwagala obukuvaamu nga bugattaganya n'obulala okusobola okubeera nga mukola ejjengo ery'okwagala n'obufundika obwawamu obukola okwagala okwawamu. Nga newankubadde bino biyinza obutabeera eri abalala era nga tebabifaako, naye eri ejjengo erigenda maaso ery'okwagala lyeyongera okubeera nga likulaakulana ku sseŋŋendo yammwe buli lunaku. Beera kwagala omwagalwa buli kaseera era okkirize nti kwagala yawangula era yawangula buli kaseera kubanga w'amaanyi n'okukirawo. Kwagala yegwe tewajja kumunoonya naye kwejjukira. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the angels mu Lunyanyembe, bamalayika mu Luswayiri. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.